naye nali nange nesunze era nesunga lwe ndi musisinkanako face to face netwa nga bwe nasisinkana oli omulala naye negomba musisinkane yali ne mami negomba musisinkane naye oba oli awo kuba lwali lumbe maybe I would have said hello naali babuuzizza mulabusonga butono nnyo mbuyisangawo naye njagala ombuulire oyagala kuŋŋamba nti Kanani tewafaayo bantu je bali bafa oyagala kuŋŋamba nti Kanani tewabeerayo mbaga yani gwe wali olabye ng'asonze more than 5 million shillings more than 2 million shillings okuggyako okugamba nti embaga eyo towasa mukyalo ono naye sente zonna zosaasanyiza mu kutegeka ngenda zikuwa Pacho naawe kati anti ffe tubaddeyo naye ng'omwana agenda nakola omukolo n'otafuna na miliyoni ya sente oba ki okuva ew'omukulu naye ye n'atuuka n'okugenda gundi oyo n'alize nno ku mukolo nange njagala gubeerako bampeereze kaadi oba n'agamba kampe contribution ya gundi bwe kuba naye agabeere mu mawulire nti nabadde ne gundi omukulu bw'ati kwegamba n'ofuba nnyo okulaba nga weeteekako nnyo ekintu kyatugeze emukeno mwekubeko nnyo mbere nga nkavalinga nnyo gundi so nange bampite ku ttiimu eyo no oyo omusajja amanyi kye bayita eggulire era kati omulaba kati yascowaringa mu kyogamba nti asabidde ki omugenzi ekisookera ddala social media handle zaabwe zonna zibadde zaagwa ogati bulijja agamba ati wansi ye tasabira muntu ne bw'obozze mubaleeta omwana ng'ali bubi ayagala nakufa takwata ku muntu oyo emyaka gye mbaddewo gyonna gye mulabidde Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwala musa bangi ng'amajinni, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisala ziba nga bw'oyota ku kyoto kye kinova SM2 was in trouble. Ebaletedde Canada Niagara Falls New Year Fest 2023 nyumirwa 2024 ng'oli mu Canada okuva nga 29 December paka 2 January nga tuli Canada. Kwendiko Emboozi mu UG Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ndine Pacho ndi wano tuli mpambire sebo awempita awo nga ngende Masaka ewaffe ku mubuddu lero situuse buddu lero nkomye mu kkubo wane mpambire so tulesa wazino ne Pacho awo tusinzidde olunaku olwaleero era lumu tujja kolako emboozi nga tuli mu London nga tuli mu London oba mu America oba mu gundi kireti site bagita ki eriwa site ki kalikirawo machi Massachusetts naye nga tukwaniriza nnyo webale nnyo Pacho soko obuze kuba tulaba abatulaba balungi opoyino nenewa oyo Emboozi mu UG nyinga ngati me Pacho ikwenti bia itienu benyo akironyo abarigani mulimuta mwebale kubayo basoga banange yes mbenda ino tuli waneno empambire wa kansala beka wano ku ngoma kansala LC3 yes why nje waliwo mwana yangamba awo nti kate mugasimbagane ne yali mukamaawo mu kufa kwa Katolu bwama Emutundwe kubanga jjukira nate nali jjukira waliwo obeera waliko wokolera obalagirirayo waliwo okolera kati kumpi era ne agati mbu agati wagwe wali ofuluma oti ye ng'ayingira kati abatuka ku geti bwatyo manyi kati ku geti waliwo nze takyamanyi byange ku geti waliwo bakanyama omwana nagamba mbu wali akava omwana nagamba wali akanvaali naye naseka nengamba Pacho wange ayinza atya okulya kava awoza city ya danger ero yakulimba ayagala kunyumisa Mboozi naye nali nange nesunze era nesunga lwe ndi musisinkanako face to face netwa nga bwe nasisinkana oli omulala naye negomba musisinkane negomba musisinkane naye oba oli awo kuba lwali lumbe maybe I would have said hello naali babuuzizza mulabusonga butono nnyo mbuyisangawo naali nyimiridde bulungi nnyo nga bwe nali muwekityawo nange osiibye otya nno naye otandika otya osiibye otya nno ssebo nekitawo ndi bulungi Mukama yeebazibwe era nali simwebaza kuva dda teyeebazibwenga kuva dda
kakati bwagamba ndi kakati Pacho akoteka emikono nkusabireko okkiriza ayi bannange kakati gwe nsaalikiriza yenewa kuba dda nze sebansabira nze neesabira kuba nze mmanyi obuzito bw'ebizibu bye nnina so njagala nnyo okwesabira than saying gundi nsabiraako nsabira ki kyomanyi nze okiba kiwundu tugeze kiri ku kisambi oba kabina oba wa nze mmanyi bwe kiri ku nnuma nze mmanyi bwe amasira bwe gatujja munda oba okitegeera so I know the pain I'm going through mba neetaaga essaala nze kennyini sabe mukama katonda ampulire n'otugamba muntu nti ansabire era nze bannange abana abantu kangende wagundi ansabire you know why would lwaki toyiga kwesabira bw'atali bawo wafa n'agenda ani agenda okuddamu okusabira abamu tebamanyi kwesabira gundi we yafa wano abaali bagenda bonna nti babasabire kati nabo baafa ng'ono obusumba afudde abizaayo we yafa nabo baafa webali naye mukyaki mpulya mbu abantu batono ennaku zino beesala omugenzi oba yagenda nabo ndaga nabo baafa bwe mpulira simanyi naye nze nakugamba abalokole abasinga nkanewola ekigambo kino nti we ŋŋamba nti malaya si yeyeetunda but it's omuntu ndowooza ava from one place to another bamuyita ani oyo nkozesa ekigambo kye kuba bo tebanywerera mu gundi yaabwe kyaki talinga bw'onoosanga omukatulike ng'ali lubaga lya in ya out oba ali bukalango ya in otegeera oba oli kunfuna bulungi naye leero ono bw'alaba enkya Kimbowa nga yafunye emmotoka nga Kimbowa waŋŋambako z'osabira waani mbu wa gundi ngadduka wiikendi ejja naye akole ki bw'atafunayo ono Kimbowa kye yafunyeeyo ng'era adduka kakati simanyi waliwo 77 dogs ng'asala tanyweredde wamu kulaba where his or her God is going to work from oba kyali awo mu 77 dogs ng'awulira ETM simanyi wanga naye adduka kakati gwatanywera in one place how are you going to get the whatever okitegeera kiringa abakazi bana bagenda n'agamba Uncle Kato yali anyweredde mu busamize bwe kiringa bana bagamba Geoffrey yakwana Pacho n'amugulira emmotoka nange kanesibe ku Geoffrey njagale nange angulira emmotoka oba oli ate gwe n'otafuna Geoffrey be yampa hewa nange omwana oyo namutya noba oli awo n'otafuna nze bye bampa naye wayingira ngolooza naawe ojja bifuna emikisa si gye gimu naye omwana oyo namutya era wali oyina mutya mwana kikozi gwe tolya ate era tafunayo yadde akagaali okitegeera n'osigala ng'oli ku bigere kuba bisiraani tosobola gamba nti nno omukisa ogwange gwe nali nnina nti naawe gujja kudda gy'oli maybe oba oli awo nina byenkola gwe byotakola oyinza kuba nga onsinze bbina naye ng'ate awalala nze nina byensinza naye nga gwe kiyira wali waagwana omuganda majuzi anti bw'ogenda n'ogatta musokolabe bw'ogattamu okusomoka kiira anti nze nsomoka za mirundi esatu nsomoka kiira nensomoka wano kafu ate nensomoka kaluba oli wa tabu bw'oba nga osoboka emigga egyo gyonna kakati ate oli w'amaanyi nnyo nenayiro okitegeera kakati wama kyeyava mami akwebuuzaako mbu ki nkoze ntya okubanga nange nga mbuuka kiira nayiro kyeyava akwebuuzaako olw'okuvuga emiga emiyitirivu omanyi omuno waba alina kyakusinzaako omwebuuzaako mubi nnyo obutamwebuuza kate bwewala namuwala ne kibi nnyo jangu omubuuze nti okikola otya kyova olaba nze neeyagalira omugenzi Kato abadde so good naye nga naye waliyo ebimu byebuuza ku muntu when we are doing that song I remember bankubira essaawa zaalinga 10 ne baŋŋamba jangu twali neeyo nga tulina gye tuli batufumbidde embuzi tuli ku byenda tuwutaka supu naye nze kati awo nze wenkuviiramu nemma toli mu munnange ku birala ebitaliiko yadde 10 yadde kuba yadde kola ki tompita ompita naye ku byenfuna kulya kakati omukulu nampita naŋŋamba njagala tukola very good song tuteekemu ennimi zino zonna pati ennimi sizimanyi naye I'm going to do my best tell me this njagala kino era woowuliza oluyimba olwo alina we yayimbye n'olowooza nti oba mukumamu alina ebigambo ebimu yayogedde n'olowooza nti oba agwa mu tribe eyo mieli zina something like that nga he has really putting nga tuteesemu ebyo ebigundi byonna because he didn't know nagamba Pacho jangu tukwata Pacho ensonga yange
nze bulijjo awo gy'oŋŋamba nti naye omukulu ono seka abantu bano ebintu bye boogera abika omukulu ono yeeyisaamu bubi. Mukulu ki? Dadi Tatange naye namaze okukyetegereza kasita abeeruwega baaganya okusabira Anko Kato ye n'amusabira n'abeerawo olunaku lulamba ate ng'era abadde ajja abeerawo yawayo $5,000,000 ez'okubagiza n'okubako bye bakola byonna n'abeerawo ne mu kusaba n'asabira omugenzi n'engamba omusajja ono wa mutima mulungi ddala bawala namuwala akola bintu biri extraordinary abasumba abalala bye bakola ki bye batakola ate obikiriza akola bintu birala abasumba bande bye batakola mwali mbuziza byebiriwa kocha mpeta kwa mulaba n'empeta empeta gina ku ngalo ayina abakazi bameka omuyekka haji biki ebirala ayina bingi ebyakola bayibuli wali owuliddeko omusumba kyazookyezoba yali ayokyezoba yali yegezezaamu zaali nfu tubeere mu bayibuli ezitali so kati yakola ebintu banne bye batakola oba okitegeera kati ate n'ekirala ye yayiga amawulire oyo omusajja amanyi kye bayita eggulire era kati omulaba kati yascowaringa mu kyogamba nti asabidde ki omugenzi naye ng'ate kwali kubeererawo omugenzi mukwano njagala gamba bonna abablaminga Catholic Church olunaku olwaleero. I'm coming with authority because I'm a Catholic wadde not much authority ndi mu Katuliki but let us use ng'amaanyi ge tukozesa okuvuma Catholic Church oba okuvuma bonna abavudde ne bugamba nti nno muvuma Abakatuliki abagala okuva mu ddiini mwagala givaamu ago senga ge maanyi ge mwakozesanga kati Honorable Kato Bulwama yali abeetaaga. I think it would have been really so good than now talking on the Catholic Church, you're here, there, bichi, yet you weren't there for him. More blaming at the Catholic Church could death bedi lwaki bwe yali omulwadde ng'abaagala temwaliyo. Sometimes mufune kinne mukibuukira. Like they have their reasons. So if you're not a Catholic and you don't know what the church says, muleke the gundi Kerezia eveyo boogere oba kitegera bwati bavuddeyo kwogera era nakyo si musango because balina right okusirika. Kati omukulu yakola kikyamu okusabira omugenzi ng'Abakatuliki baganya okumusabira bagamba nti nno yali musamize. Lwaki tebakkiriza basamize banne kuba bamuyitaani mukulu Kimbo ono oba yamumanyi amanyi bamuyitaani ono mukulu w'abagundi wabasamize si Mama Fiina oli omusajja Obakulannama aligaweesa mukyala mwami Wakulannama ye kakati lwaki sibe bakola omukolo naye abamu mpuli ate bamuyita mbuye mukyala naye abannanga abana balina ejjoogo kyonna kyekirife twakowa social media in-laws be bakwanika ate be bakusuula wansi abana balina ejjoogo kati kankubuli ejjofula olunaku olwaleero aligaweesa kyonna kyebaagala nze solongaazi njagala omuntu wange mwe mumanyi oba ye mukyala wange nga nze mwe mumanyi ebyammwe mwogere kasa tubeera happy mulaavu yaffe nzikiriza nkuzeeko emabega Pastor Bugingo yayo kibinnyo bannange tati yayomba nnyo nga omukulu Soni Bugembe Pastor newe twatukolanga sheno akuta ensimbi akuta ensimbi za Mama Fiina nayomba nnyo okwatuta ensimbi z'omusamize kakati sente yoli yakwata sente nga ye yamukutte ku mutwe n'amusabira yefuula asaba ate nga ye yeetaaga Mama Fiina omusabira Mama Fiina bakuyita kusamira omusamira bakuyita kusamira bakola ki kati kuba naye yeetaaga kuvaako byaliko Mama Fiina ndoza mwambaza ekyalina okukola ki ate nga ye yamusabira alokoke ye yamusabira alokoke alina okudda eno mu Mama Fiina kati kuba kati ye yabivaako omulamwa gwe yaliko yaguvaako kakati tetumanyi oba musumba oba mugundi kakati wakiri yalize officially muba Mama Fiina nayingirayo n'atula yafuludde Mama Fiina empewo zonna Mama Fiina takyalina mpewo n'emu omusajja oli alina amaanyi bannange omusajja alina yafuludde abantu yetasabira muntu tamukwatako kyavudde kyovola nagambye oyo omusajja ayagala amawulire era ye yamanya amawulire era amanyi wabaliza bannayuganda ekisookera ddala social media handle zaabwe zonna zibadde zaagwa wansi yetasabira muntu ne bw'obozze mubaleeta omwana ng'ali bubi ayagala nakufa takwata ku muntu oyo emyaka gye mbaddewo gyonna gye mulabidde njagala obuuza abaali akutte ku muntu yenna kuba ye kenyini agamba wavaamu emizimu ne gijja ewange weefuula omuntu agigoba ate lwaki ogitya bwe gijja musobola ye musajja wa Katonda okitegeera so kakati ye yategeera amawulire kyeki
that's why yabadde alina okukola ebyo nakati ye yasikowalinze n'abeera waggulu nti bambi ye yakoze bambi omusajja ono bambi kuba abadde alaba erinnya libadde lifudde buli kimu kibadde kisse wansi si TV si radio si omusajja erinnya alirina olaba tugenda kusema omako gujja tugenda kusema musingi gwa chaachi ng'oddaawo gamba twamala muteekako kazito era n'eyo chaachi mwabe kasimanyi manya kananirani biki nyabo wajerabira ddaje wali osabira wajerabira sabira yonna kugambye twayitangawo mu maaso twajjanga sanga mukaaga kubaza ajja naye ne weeyisawo mu maaso awo akulabe nti wazze era ng'oyita eri mmanju ng'otema abaana bano mujoze kitegera nti twali twagala musaala wakulabanga nga naye wayiseeyo wabaddeyo okitegera oba kawala kange nenkaga agenda ogula amazzi neeyita wali kakati bw'otayitawo takuwa musaala walinga okufuna naye ng'abeeramu akasajja ku mutima nti tokola ki so we used to do that for money because at the end of the day oyagala bagambe naawe you are team banze bannange okozesebwa so ye yamanya what amawulire is era awo najja yembu ye kaakikole naye njagala ombuulire oyagala kuŋŋamba nti Kanani tewafaayo bantu gye bali bafa oyagala kuŋŋamba nti Kanani tewabeerayo mbaga yaani gwe wali olabye ng'asonze more than 5 million shillings more than 2 million shillings okuggyako kugamba nti embaga eyo towasa mukyalo ono naye sente zonna zosaasanyiza mu kutegeka ngenda zikuwa Pacho naawe I'm telling you ate kati kukyaki tebafiisa lwaki tebatulagaako ng'ali ku kyaki y'abantu be bafudde abakozi be tebafiirwa lwaki batulaga ng'aliyo mu bakozi be nga bafiirwa anti bose baserebu bo tetulebatanya no leave alone because charity begins at home and you have to start tosaa kuŋŋamba nti omwana wange enjala emuluma n'owuwe emuluma gwe n'osooka ojja owo wange ekyokulya ng'owwo waali no tunula mu kamera okyogere ddala okikola so why do you come here not fooling nga nolowooza tetutegeera mukati nzize n'amabugo ga miliyoni 5 simanyi nkoze bwenti ne bwenti eba nze nsabidde omugundi naye ng'ewuwo gwe neebafa toziika tokola kigwe evoli awo that is not being fair that is kunoonya just mawulire bameka be yali aziisa ab'omukyaki mayinza I told you I give credit where lwakwasisabirayo nalibadde nkubuulira nti gundi ne gundi naye no kati anti ffe tubaddeyo naye ng'omwana agenda nakola omukolo n'otafuna na miliyoni ya sente oba ki okuva ew'omukulu ne ye n'atuuka n'okugenda gundi oyo n'alize nno ku mukolo nange njagala gubeerako bampeereze kaadi oba n'agamba kampe contribution ya gundi bwe kuba naye agabeere mawulire nti nabadde ne gundi omukulu bw'ati kwegamba n'ofuba nnyo okulaba nga weeteekako nnyo ekintu kyatugeze emukeno mwekubeko nnyo mbere nga nkabalinga nnyo gundi so nange bampite ku ttiimu eyo no mbadde manyi nti mukwano gwa MK kati n'ekyo ekyokujja maybe let me tell you kati oyagala kuŋŋamba nti lwakuba Paul Saka ku luyi yagendayo n'asabayo naye obagule emmeeza na biki yali agenze kulangirayo kalango ke nti mukwano gwe kati era naye nkyawa n'afa ng'agamba tugeze kale waliwo ekituuse nga yali mukwano gwange naye abantu tebamanyi nti naffe batubala tubabala tikaakati eno Kanani erina abantu bwe ono omusumba yekka bw'anaakyamuka ajja kunkolera kino kyege kuba kati baamutegeera naye wansi yadde eno ewaffe yalaba obulamu nga bwe bunyuma eno kawala gitukanywa kati byonna ebintu tusabula eno mukulu tanywa kakati obulamu yalaba nga bunyuma nagana eno yawali ebinyuma eno kambeereyo kuwuddisa zino anti asabira abalokole n'abatali balokole kyovola abatali balokole bonna babeeramu bonna ffenna tubeeramu abalokole n'abatali balokole era ffenna tusabira anyway that was it yes naye nga tumwebaza waba ye yavaayo nakikola munange kubanga tetulina kujajinga muntu njagala kuzzayo wali weewaawo kyali kibi naye for us nga abantu si bannayuganda fenga abantu tetulina right yonna okuvayo okujajinga omufu naye nga tukolerere nnyo obulambo bwaffe yali atya oyo yanywa akalamboko gwange ndudde okulaba taata simanyi naye nga manyi nti oli bulungi naye tukolerere gundi yaffe bino byajja otuyimbira nti emirimu gyagimaze ogimaze naye ogimazeeko otya nakyo kibuuzo kikulu nnyo okitegeera obadde otambula otya nakyo kikulu nnyo otegeera awo enzira neneewola kalimbu kolere akalamboko oba okitegeera okakoledde ki do you go to church kuba waliyo bamaye wootuuka awantu ne bagamba
oyo tetummanyi naye ate ng'era waliyo n'awantu w'ogenda ng'omufu baamugye Kampala oba yonna gye baamugye gye yafiiridde ne bamuleeta naye era n'emmisa n'egenda mu maaso oba ne babasabira saagala tugambe emmisa yokka naye Kristaayo teba mmisa ndoze ba service n'abalokole ne bakola ki lwakuba abalokole sira nnyo balaba nga basabira abafu abalokole ashua mbadde sitera nnyo balaba oba abafu abalokole besiraba simanyi naye nga mbadde merero nayogerawo ku kalungi mbalabyeko kakati Pacho waliwo ensonga endala abantu gye badde batunuulira ennyo era nga bagisimbako nnyo essira ensonga ey'omusajja okulabirira ennyo omwana gwatazaala ndabye abantu boogerayogera nnyo makati omusajja oyo n'alabirira omwana w'omukazi n'amusuusuuta ng'ababe yabasuula eri nembabuuza ababi yabasuula wera yabasuula ddi ate kati enengera bulijjo bibaddewo nti omusajja omukazi bwajja ng'alina omwana we najja nemuwasa omwana ebiseera ebisinga bano buvunaanyizibwa obumulabirira olw'ensonga mbeera naye ne maama we okitegeera yawulira nnyo akati pasita kati n'akola bw'ati nze ndaba ng'abantu boolyawo balumirirwa awo wembaddiza wali neŋŋamba tulekerawo okujajinga abantu tukole ebitukwatako ndowooza kubanga weŋŋambira nti tulekerawo okujajinga abantu kubanga nze woba onjagala tolina ngeri gyosobola kunnimba nti onjagala nga toyagala baana bange awo ntegedde nga toyagala baana bange tolina kyoŋŋamba which kind of love are you giving me? You're telling me love ki alo mwana nze mba muzaala nedda bw'oba onjagala njagala mutwale wa taata we amulamula kaakati nanga nti ndeka nzire wa taata wate biki byonjagalako yo wavayo ng'akubonyaabonya wavayo ng'akubonyaabonya emmotoka n'ogimuddiza ekyapa n'okimuddiza n'omuddiza ziwaleti zonna ebifaananyi byonna n'obyokya n'omuddiza byonna okumanyanga yalimba tosobola kuŋŋamba ozzaayo ebyo ebintu ate n'ogula omufaliso dde ewammwe kitegeeza mwali banaku nnyo mugambe lw'omusisinkana scripters wandiikenga bulungi aleme kukuunyiza akola script n'agyerabira kuba tosobola kuŋŋamba if you can take back ekimotoka ekyo ekikadde ky'FX nozzaayo ne poloti nozzaayo nabiki kabi nnyo nange nkazaayo alinga Vivian Tende we yaganda ekirabo kya VTs ani bwoletera VTs ompaki naye abakazi mwepanga obadde no badde ogirina like this day you see me you bring me a VTs abanda nganja my children even baby car nkusazo tambuli yali asaga yenga akalabanga baby car mami you know I can also drive that baby car kati waba mwana akirabe mbu it looks like I'm not like saying VTs is a bad whatever but waliyo omuntu go Geoffrey bwe nkusanga ova mu VTs by the over defiling emotoka abakazi mwepanga bonsanga mba mu motoka eyo mandi defiling kusanze tolina yadde akagaali yadde kapichipichi andi naye nakugamba otambulya ku boda boda na Uber naye nina kyenjagala otambulya ku boda boda na Uber kyakolerera okufuna ekyo kyenjagala ndese ka VTs lwacho VTs emotoka ogigana ngweto nacho olina singa mbadde kusanze ne katugeze mu lukati omanyira omuntu kirasi yensi singa kusanze sinafuna naye VTs yo sijja jivuga okukwepaka abakazi mutujje kakajanja okukwepaka ekubeeremu first of all muzigaba tekuli kadi tekuli biki omwana n'avugako myezi gijo wakutabuka naawe ng'omusiba ng'omusimanya omukola biki okitegeera bakumpimako naawe ppaka bakumpimako kati gulwaki obwagala nkwemotoka ey'ebbeyi nga tebakumpimako oba bakumpimako abalala tebakola ki tebantuuka ng'oluyimba lwogera so there are certain things nga olina kukozesa just gundiyo naye n'otulimba kino n'okozesa kiri n'olimba kiri mugambe addemu awandikenga bulungi script ze ate azikuraminge bulungi Pacho wankyaya banna ate nabakujja nakujja tulimba wankyaya bani abakukyawo wankyaya kibi nnyo sikyalina mukwano sikyalina ki ate nze njirina Pacho nga gwe kazaala bulwa wankyaye ensi yonna baali badde bakuba essasi ku kugulu okwo banjagaza ki Geoffrey waabwe mulekwa banyumizanga bwe watya ku Serena nga omulabe musumbazemu ne weekweka mu kkooti y'omuntu emabega nonna omusajja agenda kunkyaza Pacho musumba namuwa kitiibwa omusajja wa Katonda banga nti wadduka neweekweka ate kati ffe tetuliko mafuta ga kubuulira mafuta ga kigambo lwaki mba seekweka nga ze sina amafuta omusajja alina amafuta balema yogenda kyegaana ekyo naye bangamba Geoffrey wadduka emisini nodda ne ku ssimu ne bambuuza oba abadde akubira ggwe naye naseekweka nnyo nenseka ne mbagamba era yali akubira nze
naye naseekweka nnyo nekwekamuko katonotono reba dda bwe bityo munange ebyali naye okiwagira omusajja katukire ku musajja alabirira omwana w'omukazi omulala naye ate natalabirira baana ba mukazi we yagenda nabo katukire kulebe because abasajja bangi bakirina ekyo ekintu tinuka ng'omusajja asobola okukola buli kimu n'asasula school fees z'omwana ono yajja ne nnyina mujja na nnyina n'asasula school fees n'amwambaza n'amujjanjaba n'akola biki byonna naye ng'abaana be baliri bajeera kituufu ku nsonga eyo ensonga eyo sigiwagira era abasajja bakola kibi nnyo njagala leero okwogera n'abasajja nga mbatunuuliddemu bulungi nnyo mu kamera abantunuulira njagala babuulirako bino ebintu wammanga bw'oba onkyaye lowooza ku musaayi abaana be nnakuzaalira obutakanya bwe nnina naawe bujjeewo otunulire abaana abo bonna nteekako obusungu ate n'abaana bo obubateekeko nze ndaba nga abaana bo bottira future nze already nyinza okuba ndi mu future oba ndina mu magoba ga future bano abaana bakyali bato naye lwakubanga mwe abasajja mulina ekintu kino twawukanye naawe oyagala kunteekako kibeera bwe nzija okusaba fees osooka n'oŋŋamba mpaako kitu kidogo jangu tusisinkane gindi bwesikuwa kitu kidogo no ndi mu birala nasika mu maaso please labirira abaana bo bakola ebyoyina obbakolera nga taata waabwe bw'oba owulira nti ng'otya nti fees wo nnyinza omulya abaana gwe wennyini bafunire essomero bagenda nga yosasule fees manye nti fees yawedde anti n'abamu abakazi muganda okuba mwagala okukuba enjawulo mwagala okukuba enjawulo school fees abaana basasula 3 waŋŋamba 5 that's why I'm telling you nze ndi different woman if I pull mu maaso ne ŋŋenda bw'oba olya nga tosobola zimpa sente zo genda okole ki zisasule ku ssomero Christmas bw'etuuka tompa ssente ŋŋamba mpaamuuka abaana abo leero ngenda bashopingira mbakuwa ate nkubuuze how many hours are you staying with my children kuwa like 3 hours nenga agero bashopingire bazze anti twagala kulya ku ssente yo olowooza ngenda kukolako enjawulo era nze nali mukama katonda abasajja abatalabirira baana ne badda ku baana b'abamalaya ne babalabirira babakazi abalala bootazaala na muntu ezo nze senga bannange mukama omusajja oyo kuba balaayi n'ataddamu nakufuna ssente eyo gyali ssente zonna ze yalifunye nina omukyala gwe mmanyi omukyala ono alabiridde abaana be naye ng'omusajja alina haaji wano mu kibuga ng'alina ssente anti abakazi mugenda mu kusaayi abaana baffe abaana ne bafukuutirira ebigambo kitamu oyo gwe mulaba tandabiridde kitamu oyo gwe olaba abaana ne bankyawa olwa maama waabwe no anti mwe muleetawo embeera eyo nawe jana omukazi n'omuvumira mu baana mulabe tugeze mpakyakulabirako ofunye omukazi aliko obulemu naye n'omulangira ekintu ekyo buli kaseera kyobola bali bwoti ne bwoti gundi nanti gundi namwagadde omulabi awenyera nga ggwe oba omulabi akola bwati nga ggwe omulaba waliiso limu kwegamba mpakyakulabirako nti omuvuma mu baana oba omukazi naye n'ova eri n'ovuma omusajja mu baana mu lujjudde lw'abaana what do you expect to get from that man era w'onoomuyisa obubi wano n'agenda eri gye bagenda omuyisiza obulungi ebyo b'owulira nga bagamba gundi yandogera omusajja naye nga teyamuloga just zaali ki mpisa zombi we yafuna waddukira wawumulira ebirowoozo n'awulira nga ali at peace gyawulira emirembe gwe ng'ogamba okanyagamba bandoze bandogera omusajja mpisa zo kati n'olwekyo njogera n'abaami n'abakyala nti ffenna twetereeze mu maka nze mbirivingira nnyo mu kukola ki dialogue oba kyeki mu Luganda dialogue okutula ne muwogera ne mukkaanya exactly nyinza okunyiiga ennyo ne nkugamba bye nkugambye naye bwe nnaatoolokoka nja kugamba naye mwami mbadde nsaba twogeremukko mu butuufu jjo ekituufu kiri nti nanyiize ennyo ne mpitawo wano naye nayogedde bwe nti ne bwe nti nsaba kunsonyiwa naye ekyanyiiziza kyabadde nti nasanze akameseji mu ssimu yo oba nasanze kino okyegera mba nsuubira nawe oyogereyo ekintu gamba mu butuufu nange nsonyiwa naye ABCD oba okitegeera harmony I mean you lose nothing okugamba munno nti nsonyiwa naddala nga munno omwagala abasajja abaganda ab'emasaka tetwetonda era omukazi bwanyiiza omukazi bwe mumunyiiza nnyinza okujja omugaali ne mwongeramu emiggo awo abasajja abaganda ab'emasaka tetuddamu ebyo omukazi bwonyiiza te golina okwetonda musajja sigala musajja etaliimu kweguya that love will never last
but realize now for once and tell me you're sorry. Ba Prosper bayitawo betonda nefe abasajja abaganda naddala b'e Masaka tetwetonde era mukyabona nnyo n'omukwano bw'onnyiiza nze mbu omukambwe mukyabona nnyo n'omukwano ne kyamaani wammwe abakiikirira ndooza mumumanyi bulungi bakuddadi mukyabona nnyo nagwo omukwano gwonna gulimu nneegomba nange ndayiko nneegula nange nga nkwegula naye dadi sijja kubanga nze masimu buli kaseera nzeka nze nkuba gwe tonkubira dadi omukwano nga gumuyebyayebya ne Masaka naye maama oyinza ogamba oba ejjinjo oba w'emiti eyano omukwano gumuyebyayebya ati anyway mbuliza ku Haji munkulisizeyo gye yabadde twasembeyo okwogera yali kumukuziika Honorable Musa Jafari nangamba yabaddeyo yabadde yankubiddeko jjo ng'ali ku kidyeri asala akomawo eno ng'ava Kalangala ava ku mirimu emitongole so Haji bambi weebale nnyo emirimu gy'okola mu bantu teyaweerezayo ka message konna Haji Musa Jafari omulanzi tukwebaza byonna taata byokola nakisungawo bandabire nnyo okwagala nnyo bonna banjagalire bandabire nnyo famire na buli omu nti mbagala nnyo webala emirimu gyokola mu bannayuganda yes bw'ayagala okuyambako mu bizibu ebyenjawulo n'okusomoozebwa byanfuna bya mirimu makofu mu butataagana oyagala okunyweza omusajja akulabirira ennyo n'abaana bo nga 8 be wajja nabo abasajja abamu babeera baloge nebaddaye abasajja abamu balogenoza bayitako ewaagi ew'omulanzi naye kale sogendayo ne mukola ku nsonga zonna ebintu oba nga tebitambula bulungi ne biba nga mubikwasiganya bisobola okuba nga bitambula ali ku 0700 389 0700 389 nakutegeezezza nti olunaku olwaleero tusinzidde wano mpambire wano Honorable Kalyango Beka sebo nkubuuzizzaako webale kukwasaganya mirimu gyonna empambire wano wenyini bwe tuli wano nga zikwasaganya bulungi nnyo ngoma Honorable Kansala Beka sebo nkubuuzizzaako webale kukwasaganya engoma zino zonna yabikwasaganya ebintu bino tewatubuulidde twali naye kasita mutegeddewo ab'amasomero mujje olina okujja engoma tolowooza nti ogiraba onolowooza ojja wano mbwegala engoma ng'eno mbugaye kansala jangu okubemukko wano engoma eyo ngalabi leeta by the way abakyaki aba music dance and drama amasomero yita dadi ajagule wano engoma mu dadi olifuna bulungi yita dadi ajagule engoma oli awo kozi nasalanga ntya no nakubanga engalabi eyo nga ndi ku Spire Road Primary School banange omukulu yona azitunda tulako antunyumyemukko katono mwambe nayagala kubuuzamu katono nakubanga zino engoma ku Spire Road Primary School nga tuyimba ennyimba awo ne twayima nga basiiga robu ne tukaaba ng'okyali mu ebyo kansala omukyalo ono bamukuba tiyagaasa mukalinaye okugundi awo yali asula awo ekyengera kolo bamukuba tiyagaasa babe motokayo mu campaign awo adda ku TV nayogera Bobi Wine ayinenge ja kuwana wana Bobi Wine ati ne bamuganga je tukube gaasa okitegeere emotoka we yagendera awo kati ne ngamba omukulu President Robert Kyagulanyi Ssentamu atera okuyitana buli lwayita wano akyamako wano twagala ensonga yaffe yetuukeyo nti emotoka yaffe yatwalibwa abeere nga akimanyi kale ne bwe tetudidde naye abeere nga akimanyi nti emotoka n'omwana wange bebi yali agenda nakufa bayira okijjukira incident eyo kijja kudda amiina tusabe tuukeyo mu gundi kubamu abantu balage alhamdulillah inshallah kati tubulire engoma ziba za mmeka kakati bannange yeetaaze ebivuga kati engalabi ng'eno emitwalo 2 gyokka naye nteesa nsobola okuddiramu 15 engeri gyozze naddala b'obeere wa National Unity Platform aguza abantu bonna seeti okuva ku mitwalo 5 n'okwambuka seeti ebaamu kinaki seeti ebaamu engoma tusobola okukuwa ennene bweti kwerako empuunyi engalabi nekanamunjoloba eyo ya 5 tusobola okukuwa maini ng'eri
tubeerako empunyi ku zino. Yes. Tubeerako engalabi ne kannamonjolo. Sente mmekeza. Eba 7,500. Okay. Oba oyagala maini, engalabi 2, namonjolo ga 2. Empunyi 2. Eyo bagiyita double set. Kamu kitundu. Okugenda mu maaso oyinza tugamba twongereko obuliba obuzina, amadinda, buli kyoyagala oyagala latozi. Bwe kyonna kyogamba nti okyagala kyonna ffe kye tukuteerako. Omanyi ebya music tebiggwayo. Music tebiggwayo nti gwe kyogamba osobola kugamba njagala first class y'eddiba erizina eba ya $20. Nogamba njagala second class y'abaana ba primary $15. Nogamba njagala akaliba k'abaana abato ennyo $10. Kati gwe kyotugamba ffe kye tukuwa. Ndabye ne wano kye bayita okembe like gundi eno mugina mwe mugiyita mutya in Luganda. Akogo. Mugiyita akogo. Akogo is a song. Nenga yava mu gundi eyo. Okembe something like that. Naye mugina kyewetaaga kyonna African crafts byonna tubiina. So abamasomero mujje mutuwagire, makyaki abaagala amataali bonna tubaguza oba oli musamizi oba oli kikuba ffe tuluba mujjidde tetulimanyi oli FDC oli wa NUP oli wa NRM tuguza buli customers mujje wano mutuwagire ndi wano mpambire opposite Starbucks gobuza kansala Beka mbanja kukolako bulungi nnyo. Kale kansala webale nye yange eri wayi. Ngoma yange waliwo engoma eryawo gye natadde. Joffe waliwo engoma yange gye bateesaawo gireete bagimpe mu butongole. Omanyika tuli ku TV. Leeta engoma eyo. Wano kalyango wano ku lujjaawo. Nange eby'obuwangwa mbirimu nnyo. Eyo. Ngoma yange. Mugenda gissa oba mu mmotoka mwennanga yammwe kati bwe munaayitawo. Ali nsose kuwaako ono yongerayo kamu ngenda kuwali ku kamera ngenda kuwayo wa kamera kamu kati banaayitawo omuntu azimbye omutima wowe jangu Prosper jangu gimukwase ngoma yange ngoma gikonye mu Luganda finally kansala kwa gimukwasiza banaye mujje mutuwagire banaye mujje munguleko ebivuga ate kati tuli mu ttaamu ya muzika ndowooza munda nina customer ke engoma nga banako mwana tweyaziza nnyo banange this is so beautiful mujeko wane wakansala banaye ezo sente buli omu muwadde $30 agenze nazo olimba tweyaziza nnyo munnaffe so mugenze n'emitwalo gyange 9 tweyaziza nnyo bakasitoma bajje inshallah mukama tumusaba ne program egweredde wano nabona ganayira tujire tumaze okwata mu ebyo ngoma abamasomero okusingira ddala ate mwenna aba DP FDC NRM je mwenna engoma abasamiza abalokole bantwala kana abasamiza abalokole abasamiza abalokole Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwalamusa abangi ng'amajinni, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kinova. SM Tours and Travel ebaletedde Canada Niagara Falls New Year Fest 2023-2024 nyumirwa 2024 ng'oli mu Canada okuva nga 29 December paka 2 January nga tuli Canada.